Ye Minisita Barbara Munange yavuddeyo ne yeebaza Abba Marcus Mayanja okubeera ng'ayavaayo n'ayisaamu abo bonna be yayisaamu eggaali naddala Bajjo. Yagambye mbuno ako kapaati ke kaasinga okumunyumira, mbu kirungi yavaayo n'ayisaamu abo abantu bonna eggaali abeeyingiza mu nsonga ezitali zaabwe. Naye n'agamba kirungi wadde mwana muto okuvaayo n'addamu abantu, naye alina okikola nga tatyoboola bantu oba kubavuma oba kubayisaamu maaso bwe batyo. Naye okuvaayo okugamba omuntu wadde akusingako emyaka mbuno ky'okola si kirungi. Omwana talina kikyamu kyonna kye yakoze. N'amugamba agende alabe ne ku taata we amuwe ne ku magezi oba amubuulire ebimuli ku mutima nga bali babiri, aleme kubeera ng'aleeta buli kintu ku social media. Naye yagambye ako kapaati ka Bajjo omwana we yamugamba mbu mimbizi, bw'ako kapaati ke kaasinga okumunyumira era yali musanyufu nnyo nga ayanukudde Bajjo. So bamikwano, ka vidiyo ngenda kuba nkabateerako akabbalamu mukalabe, naye nga gw'atannaba subscribinga mukwano nkusaba sooka osubscribinge wano eno ku Mayank News, liking eno video, sharinga, commentinga, teekako notification bell ako akadde we nteekayo vidiyo obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers mbagala nnyo ak'ensusso, kye mukola kya kabi nnyo baddiya era mbasaba temujjanga okwo bamikwano. So baddiya akavidiyo kaakano kambeere nga nkabalekerako naye nga mbeere bulungi, mweraba. Sisi bangi ate nabo webasobya tubagambako nti basobeza. So ye omwana Abba Marcus, omwana waffe tumuzaala, omwana wa muganda wange Chameleon, waba ina kibi kyalaba tudembe ly'okukyogerako, naye musabye nga ankowe akyogere ng'awa abantu abakulu ekitiibwa, naye akyogere kubanga bwe tutayogera bizibu ebituluma tujja kufuna obuzibu. So kirungi nnyo naye ekisinga obukulu anoonye taata we amubuuzeeko, amulaba amukyalire, making sure nti boogera ebisinga nga tali ku social media. Naye njagala kumwebaza olw'okuteeka abantu abeeyingiza mu batabakwatako mu level zaabwe, era njagala kumwebaza okusingira ddala oluzungu yayogeredde Bajjo. I was so impressed. Yayogedde oluzungu bulungi, Bajjo yamugambye embumbizi. Then omwana n'amubuuza mimbizi nga Bajjo amugamba mimbizi.